kya mukisa mu bintu era nga bamulabye nga mu bannamawulire n'abatuuze amazzi ge tukimamu mazzi ga bidiba era mbadde nga senaawo tutuuka oluusi tetugafumba mbeera nga bwekimanyi y'ekyalo tetufuna obuzibu mu kitundu abaana balwala na buli ngeri yonna n'endwadde zonna ezitulumbagana nolwekyo tuli ba mukisa munene nnyo nti abaana tusanze omukisa mubi abaana bajja eno naddala abato balwonoonako era okugoligolwa kuba kuzibu abantu badde bakakanyavu mu ngeri omu endala engeri gy'okubaga nti bannaye twekumeekume mulimu gwa community guyinza okuyamba ekitundu si bangu okubajumbiza nti bannaye twandibadde twekubamu mulimu tusobole okuba nti tufuna amazzi amayonjo. Oluzzi luno lunywebwako abantu okuviira ddala ewa mwami Muyanja Engulweri. Bw'oba togenze wa mwambala ng'okutudde mu kkubo lyeri ery'empumu olina kudda eno n'ekisaawe kuba ekisaawe agaayo gakalira ne bajja wano n'osanga ng'abantu oluzzi baluvaako kiro ssaawa 4 naye ng'ate kidiba omala gasena n'otwala eka n'oteekawo akagoye enkonge n'esigala kuli n'osigazaawo g'okozesa. Y'amazzi mu LC zaffe zino Kisoga B ne Kiganda wali embeera y'amazzi nzibu nnyo nti n'omusana bwe gwaka era obuzzi buno bukala ne bukalira ddala aba ne batandika otambula engendo empanvu ennyo. Amazzi wo mazibu nnyo kubanga naffe ng'essomero twasima nayikoonto 2 naye nga tezireeta mazzi gamala. Kwe kujja ne tugamba parish priest akulira parish y'Ekisoga n'atukkiriza okusima amazzi mu ttaka lya kereziya eno. Amazima gennyini za amazzi gano kwenkulidde era bampaako n'obwakalinda luzzi ku luno oluzzi nga nze omu kubagezaako okusaawasaawa abantu obutafuna buzibu misota biki naye luno lwe luzzi lwaffe lwe tulina mu erose eno naye Mukama atuyambye kubanga n'obusomero obutonotono era bubadde bujja wano amazzi. Salawo bawo ekirabo kino eky'amazzi ejja kunyumirwa nnyo okuwulira nti amazzi lugakosezza buki bulungi. Abaana baffe tubayigirize bayigirira bwanaatulaga engeri y'okukozesaamu taapu twekolemu akakiiko akamaintaininga ki oluzzi luno. Chairperson tosuulayo buvunaanyizibwa ffe ng'ekitabo kye tubawadde ng'essuwa nti abatuuze bakozesa bulungi amazzi ki gano. N'ebigambo ebyo njagala okubeebaza mwenna ddala abasomesa baffe abakoze kino ne kiri Engineer Semata ne banno kulaba nga oluzzi lutambula mu maaso. Tweyagalire mu kirabo Katonda kyakoze eki kyatuwadde abalima mulime amazzi gano ne bw'oyagala lita oba mutwalo olunaku olulambo jagafuna olwedde gali gayiika buyiisi tegalina akaagamba kyokka tubateerero ne tanka ey'omutwalo aye tukyabongera endala. Bwetunalaba nga mukozesezza bulungi wano nga tubongera amaki nga tubongera amazzi be tulina buzibu. Maliriza nga mbeebaza bali ku ddembe mumulabye gyavudde gabadde maanyi gammwe. Olukiiko olufuzi tukola bye tusobola naye buli woobeera ne banneiba nga tebakwagaliza naawe bonna boonolekamu amaanyi mangi ebintu tebikola ki tebivaawo. Ngatta eddoboozi lyange kulya sekutale bwa boodi okubeebaza olw'enkulaakulana yonna gye mukkiriza eyitewo ate yatubasuubiza nti bali ku ddembe tagenda kudda ki sebo omubaka waffe. Ne tusaba this time round ne tugamba amazzi ago twagasiibira n'okugasiibira twagasomera Naveera nga tuli determined nnyo okulaba nti abaana bafuna amazzi. Ne tugenda mu Novena jijjukira December eyo yonna abaana bwe twasabiranga UNEP nga n'abaana basaba basobole okufuna oluzzi. Twafuna engineer twamujja ku district ne batugamba nti this time round ono mumugezese temujja kufeiringa. Twaleeta omusajja oyo n'addamu n'asaveyinga essomero lyonna n'agamba mulina amazzi naye matono. Ne tumutwalako ku ttaka lyaffe ne twali tukuzeeyo wansi mu vale era naye n'asaveyinga naye ng'era amazzi maki matono. Ne tusaba parish priest waffe gwe twagala okwebaza ennyo Father Ntansibe tali wano naye nzikiriza nti Father ojja kutuusa obubaka bwaffe. Twagala okumwebaza ennyo kubanga namugamba Father eri yonna tugezezaayo naye batugamba babeera mu luvule ate nababeera oluzzi
batugamba nti watera okubeerawo amazzi mangi. Tukusaba otukkirize tusaveeyingeko mu ttaka lyo erya wano. Bala teyagaana ne bajja bayingirira ne basaveeyinga era baalaba ebitundu bibiri. Baalaba awo nawali waggulu we baalaba oluzzi olulala ne tutandika okusima. Twatuuka mu makkati oluzzi ne lubeera ng'oluyiika ne tudda mu ssaala nti amazzi ate we gabagalamye ate luyiika lwagala gaana nalwo ogwo nno mulundi gwa kutaano. Katonda n'ayamba oluzzi ne balusima ne lubeera successful. Twali tusuubira nti bagenda kusima na mita 120 naye baakoma ku mita 72 ng'amazzi mangi. Twagala kwebaza Katonda nti webale kukkiriza ssaala yaffe mu bulumi obungi obwo bwe twayitamu. Mu kukkiriza essaala eyo era nga bwe mugalaba amazzi ago bwe baamala okugasima nti nga tewali na force temuli wadde ne pampu gasigala gayiika. Naye era nga mwami Kato bw'abagambye nti community yaffe nga naye amazzi weegajja nga nawo si walungi. Ne tugamba nti Katonda atuwadde, lwaki community yaffe nayo tefunako? Njagala okwebaza Father Tamale olw'ekirowoozo ekyo nti Father Tamale y'omu yali ku basaale abagamba nti amazzi ago ngeri gye gazze amangi, we give back to the community. Twagala okubaddiza amazzi gano as one of the way as we are celebrating 25 years tulonkinga emyaka gyaffe egya 25 nti tuddize community. Ate twagala nammwe community okubeebaza nti mutubeereddewo nnyo. Abamu kumbe mutuwadde abaana betusomeseza, mutuwadde emmere gye tulya, abamu mujja ne mutuwa emmere ate ne mutatuseera nnyo. Tubeebaza community, mwebale nnyo, mwebale ddala. Ate nga naffe tetulina bwe tuyinza kubeebaza okuggyako project eno. So byonna bye tukoze naffe tubeebaza olw'obuwagizi obwo bwe mutuwadde. Abamu mufaayo nnyo ku nneeyisa y'abaana naddala nga bano ababadde bava mu section. Abamu mukubira amasimu nti abaana baffe baabano batambula bwe bati ne mutuwa ripooti ate naffe ne kituyamba okwetereeza obulungi. Mutuwadde protection ey'essomero lyaffe nti tetufunye buzibu era wabeerawo obuzibu bwe muti mutubuulira mangu. Y'ensonga lwaki naffe tuddiza community yaffe amazzi ago. Mwebale nnyo, mwebalire ddala obutakikoowa era mwebale support eyo yonna. Honorable, njagala okwebaza Ssentebali Mutembe olw'okuddiza community. Amazima gennyini amasomero mangi ge tulabako n'agamu nga gali wano mu mukono gafuuka naggwano ne ku bantu abo bakulembedde. Amasomero mangi gemmanyi wano ne gateekawo n'ab'obusaale okwetoloola ne bateekako geeti nga 8 nga geeti esooka kuliko amasannyalaze, geeti eyokubiri kuliko sseŋŋenge, geeti eyokusatu kuliko akafumita bagenge, geeti endala kuliko olukomera, nga geeti esembayo kuliko kamyuna ekibugga. Ng'akabonero akalaga nti kyemugabana n'essomero eyo kyokka nti liri mu kitundu kyammwe na LC yammwe nga tewali birala. Nebaza bali ku ddembe nti ne muba nga tya n'amazzi ge tuyina mangi nnyo tugabaneko ne community ate nga community tesasula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Basaba okubalaga okusiima. Nze nduumira omubaka wammwe ku lw'omukaaga tubeereyo muki mu bungi nga tuweza emyaka 24. Uganda alina omusingi gwe yazimbibwa sikabanje twokugisikira nga nnungi bweti bali bajagala ne batema emikutu gy'amoko katambule nga takuluggusa ttaka nedda ne tusikira Buganda jjudde obutima obutakambika baatulekera amakubo n'ensuku ezigudde akaleka bwebo bulungi bwensi bwetulina okukuuma n'okubongerako omuwendo tube bagunjufu ddala.
kwerabirira n'okukuza ebitundu byaffe saagalagala middeevuge enguudo zirimuwe mu kikungo tuleme kuyita mu nsiko nga misufu nedda nedda kakuba okuzimba masengere yali nkola ya bulungi bwansi mukama waffe kabaka luŋŋambya tukwesiga nnyo weeba bulungi bwansi wetulina okukuuma n'okubongerako omuwendo tube bagunjufu ddala awatali bulungi bwansi tukkirira buganda tugita omwoyo gulyo gutafa kyekuliko ndaba bulungi bwansi emirimu tujangu yetwegase agomanyi kabaka bwagamba n'okukumba ebitundu gye tubeeraga birungi tukikole nga tuli wamu enkola y'okweyawula yawula mbi ekyalo kiba wamu olugaggagaggolo n'oluzungu byebisinze twawula omuntu eyasoma tayinza kusima ntaana naye lwaki n'okwo okusinga kw'abavubuka bene tulopye basente bali ku ddembe kisoga abayimbye wangalo tugatte tukuze ensi yaffe weeba bulungi bwansi wetulina okukuuma n'okubonerako omuwendo tube bagunjufu ddala awatali bulungi bwansi tukkirira buganda tugita omwoyo gulyo gutafa kyekuliko ndaba bulungi bwansi weeba bulungi bwansi wetulina okukuuma n'okubonerako omuwendo tube bagunjufu ddala awatali bulungi bwansi tukkirira buganda tugita omwoyo gulyo gutafa kyekuliko ndaba bulungi bwansi otyo